drunk and go an extra mile of raping young women. Empi olunaku olwaleero zibadde mu State House omukulu amanyikiddwa nga Gen Muhoozi wamu ne Rwabogo omwena gwe mumanyi bulungi eyawasa muwala wa Museveni amanyikiddwa nga Patience oba muyite Pastor Patience Rwabogo. Bwentogerera saawa zinino embeera mu State House naba kubanga eterera kubanga buli kimu kiri omuzungu kyayita ki ku tensi awo wenyini nkuletedde obutambi mu maaso awo wenawo kenyini okoleki obwerabireko nga twabasuubiza ka video mbadde nsaba kampere ka like mu mutima mulungi kabanga kasutambula katukira bonna abandi yagadde kumanya kweno information dala bana ba NRM wamu n'abana ba National Unity Platform. Make sure you video kolaki ogisharinga tana subscribing cause waliwo video jengenda okuletera onaku olwaleero ekirawo ogenda kubanga wekabirako amaziga. Wenjogera sawa zineno Rwabogo waliwo video oba waliwo audio yagenze maaso ne leaking nga dowozi ligamba ntino omukulu yogola bawo ku screen yo Gen Muhoozi ntino yakoze iki aina abaana be ya raping nga akola ki nga atamide mbuyembu wali watamira nga abawala bamwetolode nga agamba oyo gwenjagala akola bino byali mu byakabaka bya 1990s wamu bijukira bulungi. Omukulu Muhoozi mbu we yabiwulidde yanyigidewo n'amulumba paka ku State House mu gye yamusanze Empi ne zitandika okukola ki ne zitandika kubanga azivuga bino besigenda kubanga mbyogerera nnyo nyina bakupulingira kano ka audio kawulire bulungi ompendo oza mu comment section. This issue Muhoozi is facing is this lumpen son of his. I don't know what he has over me. I don't know if he's just jealous. I don't know. I don't know if it's because Mama and Muhoozi always call me first when we have issues. This hooligan even is not called in family urgent meetings because they know his thinking capacity is very shallow and low. Honestly, I don't know what is really happening to this young man because they had fought a huge battle for him to leave alcohol. But he keeps on taking alcohol, and whenever he takes alcohol, he does awkward things. Everyone knows. Can you imagine a son of a president getting drunk and go an extra mile of raping young women? Muhoozi has gone a route to cover up for this hooligan. But it keeps on. Now who just imagine that tweet he made? Honestly, can you imagine if you read such a tweet? You know, I don't know what to say, but that man, Muhoozi, is a lumpen. Muhoozi is a very big disappointment to the family. But I don't have much to say about him, but I know you just give it time, trust me. And that is someone that comes out and starts shouting that he wants to be the president over my dead body. We cannot accept such hooliganism. We can't. I even talked to my wife about it. Ono bamuyita deep politics. Muhoozi ne Rwabogo bali mu kulwanagana. Voice note zafulumi. Rwabogo yalangidde Muhoozi banangi. Namulangira obutemu, namulangira okwata abakazi, namulangira okutamivu, namulangira obutategeera, obutaagaliza. Voice note yafulumi mwagirabye. Ne Muhoozi yatweetinga ngera naye alangira ani? Rwabogo. Listen to understand. Ensonga mugenda gitegeera katusoke tugize wano ebbali mugenda gitegeera. Museveni bwe yali aleeta Besigye okutandika okumuvuganya. Yategeera nti abantu bajja kwebuuza ababadde abo mukwano kiki ekibatabudde. Omu abadde dokita wa munne bavudde bonna mu nsiko. Kiki ekibaviiriddeko tutandika okukola ki? Okweyeekera. Ne balyoka bakuteerawo ekiboozi nti Muhoozi
nti Besigye ne Museveni beyagalira ku mukazi Winnie Byanyima ne basooka bakibunya mu bantu Winnie Byanyima abakazi batabula Besigye atukunkumudde emyaka 2 wajinda bamwejo naye nga yonna katemba Besigye osobola ozannya firimu omulaba n'akanula erisi Uganda erimu abazanyi ba firimu abakyasinze nkubuulira ekyattisa Anasi Kaliisa yavaayo n'agamba mu UN omukozi yenna akola mu UN oba oyina platform esobola okuba gavumenti kati teriiyo pulezidenti asobola kusayiningira mulimu mu UN ng'akimanyi oli mukyala waani w'opposition yamuyeekera ekyo tekiriiyo ne bagamba ono Anasi Kaliisa ajja bbuusa abantu oyo ne bajjawo musajja wattu listen to understand ne batuleetera Lukwago ne batuleetera ne Jennifer Musisi Museveni olw'okuba yali ayagala bammeeya baali bakyukakyuka n'ayagala mmeeya agenda okubeerawo yensonga lwaki waliwo ba Empi ababaddewo ebbanga bonna yabazimba n'abateeka mu fomati nti bo buli we banajja mmwe bemulonda bemujolonda naye nga yaba bazimbidde Museveni yennyini mpuliriza bulungi Museveni aleeta Lukwago n'aleeta nani ne Jennifer Musisi n'atandika okulumba Lukwago kati gwe ne kikujjira mu bwongo nti Jennifer Musisi Museveni yamulonze Lukwago abantu be bamwerondedde kitegeeza Museveni yataddewo omuntu agenda owakanya abantu gwe balonze ompuliriza mwene mweyongera kwesiga Lukwago kasita kitegeera nti kati Lukwago mumwesize nnyo nga Jennifer Musisi amukola ki amujjawo ye mission ye ewedde Museveni bw'aba alumba talumbisa mapeesa gonna era wakyali abo opposition abavuma n'empuuga naye ng'era nabo bakolera Museveni ekyo kitegeere wabula ye kyakola asindikayo abamu kati omwoyo gwasindisa atandika okubakola ki okubalumba n'olaba mpuuga nga atulumba nga wali ate opposition akuba mpuuga kumbe bonna bakolera omukozi atya omu nti mwe mufuna trust yono kubanga abayambako mu kuba empuuga kumbe bonna bebamu Museveni akuleetera Pastor Bujingo n'akuleetera ne Bugembe n'akuleetera ne Sserwadda ne Kayanja Bujingo n'ayimirira awo yenga yatudde ku mmundu erumba owuliriza Kayanja oba Sserwadda ate yalumba Bujingo kati ffe tuba tulwanagana ne Bujingo wano ng'eri ate Kayanja naye atuyambako kubaani Bujingo ffe kituleetera okulowooza nti Kayanja Sserwadda ne Bugembe batuufu kumbe bonna bakolera omukozi atya omu Museveni kati Edric Rwabogo ne Muhoozi oyo bali mu katemba kuzimba trust zaffe kutandika kulowooza nti balwanagana bya ddala ompuliriza oyo katemba Museveni atambulira ku script efaanagana obukodyo bwe bonna bufaanagana twabugwamu ffe ababutegeera naye mwe abatannabutegeera mubigwamu mugwa nnyo mu bikopo nkubuulira Muhoozi ne Rwabogo bali mu script yemu bakuteereddewo ensonga lwaki baawukana ne bakusomera anti oli maama we si yamuzaala anti oli kumbe yenna katemba y'omu baagala kwewamba naye mbabuulira mwenna bayinza n'okuteera omuganda ku front nga balaga omuganda yawambi kati ne bakulaga nti ekibinja ekimu kiwagira oyo ne beekubakubamu awo obusasi ne battayo abantu 23 mu majaawo biki ne bitereera owulira omuntu yenna aleeta katemba mu nsonga zino oyina kujja nga oli ku mugongo gwa Kyagulanyi bw'oba ogamba nti Uganda ogyagala era oyagala ekyuke kuba omuntu atuusizzaawo Museveni abadde Kyagulanyi gwe tumanyi gwe twesiga eggwanga lyaffe Uganda ffe gwe twesiga mumpulirize bulungi twagala omukulembeze yenna oba omuntu yenna oba munnamagye yenna oba civilian yenna oba munnaddiini yenna n'ovaayo n'otulaga nti gwe owamba Museveni oyina kubeera ku mugongo gwa Kyagulanyi ebirala byonna gasiya
tetuyinza kukkiriza gasiya wammwe. Tetusobola kukkiriza gasiya wammwe. Bano bonna beefuula abalwanagana, oyo yenna katemba. Bo tebafaayo, bo bavumye butemu, obo bavumye kulepinga bakazi, yo azironga azibo bali mu power. Kati gwe ogamba, hey, tebaali evumye kwetuusa.